bibino ebintu bisatu bye nejjuso okuba nga nkola mu bizinesi nga nakati bikyali byafuuka kirooto kya ntiisa gyendi. Ekisooka, okugezaako okumala ebiseera ebingi nga nnoonya bizinesi idea ekyasinze. Ekyo kirooto kya ntiisa gyendi kubanga neerabira nti okuloota idea ekyasinze si kye kireeta ssente mu bizinesi, wabula okukwata idea eyo n'ogiteeka mu bantu ne bagigula neekuleetera ssente, kye kisinga okuleeta ssente mu bizinesi. Ekyokubiri kye nakola nti nagezaako okwagala okusaavinga buli omu nga ndowooza akatale konna nsobola okukeemalirira nga nze omuntu omu. Era ekyo kyankuba wala era kyandeetera okuyigamu ekyokuyiga nti si nti buli muntu gw'oyogera naye mu bizinesi oba si nti buli muntu gw'olaba ajja ba kasitoma wo anaakuleetera ekyo kyennyini ky'oyagala, wabula singa ogezaako tagetinga ekika ky'omuntu oyo omu kigenda kukuleetera okusikiriza abalala bangi abalinga oyo omu okujja okutuukirira oba okukola nawe bizinesi. Tegeerekese. Tekyokubiri era kye nayiga mu kintu kino nti okugezaako okwagala okusaavinga buli omu oba okukola ku buli omu mu bizinesi kikuleetera okuburning out, kikuleetera okukoowa amangu, oba okitegeera, kubanga buli muntu alina ebiruubirirwa bya njawulo, buli muntu alina ebizibu bya njawulo. Obudde bwe wandimaze nga okola ku kika ky'ekizibu kino era bw'ogenda omala ng'okola ku kika ky'obuzibu bw'omuntu omulala, ku kika ky'obuzibu ky'omuntu omulala, tiweesange nti olunaku lugenda obweta ssaawa 6 nga gw'okooye. Era ekizibu ekyokusatu nakati kyali eky'entiisa gyendi nti kwe kupoowa amangu oba kye twandiyise okuwanika amangu. Kuba waliwo akaseera we kaatuuka nga mu butuufu nfunye bizinesi idea ennungi, naye olw'okuba nti rizaati oba ebibala bya bizinesi eyo tebyagezaako kutuukaŋŋanana kikye nali nsuubira oba kikye nali ndowoozezza mu kaseera ako, napoowa mangu. Era mu ekyo nayigamu ekintu kimu oba bibiri. Ng'era ekisooka ku ebyo kigamba nti buli bizinesi etuukiridde oba gye nneegomba teyatuuka waweri mukadde kambi era kyakatwalira ebbanga eriwererako ddala. Ekyokubiri nti buli we nnemererwa okutuuka ku kintu oba ku kirooto oba okufuna rizaati tekitegeeza nti kigaanye oba kifu, awula kiba kyakuyiga kye mba nnina okutwala nga nze omuntu. Ng'era we nkugambye nti okupoowa kwange abasinga oba nange kennyini nakulabanga kulemererwa, naye nga mu butuufu kyandeetera ebyokuyiga, era ebyokuyiga bye byenkugambye bibiri nti ekisooka si nti buli kulemererwa oba olemereddwa oba oli kiremwa, era ekyokubiri nti si nti buli omu oba olina omukwasaganya. Ebyo ebintu ebyafuuka ebirooto eby'entiisa gyendi.